kaseera kano nga bagamba Esona Tusole baasyako ebyo byaliyo ebyanamadala nga bagamba Mythic mpozi ng'ogasseko telefilimu bakutuusaako sema gye tugenda okwolekera kuno kwonna kwanjula mu kaseera kamu kutandika nga bagamba Stella Fisher yagenda okulembera abazannyi akawungezi k'olwaliro Luke Bjork neetakabuzeemu Chantal neyagera ku misema gye twolekedde kakino mu kutandika twatandikira ku rank ebiseera ebisinga bano abagenda maaso n'okwetololera ku ice gye batera okukajjuliza nga bagamba Kiss and Cry ke kasema ke twolekedde gambye tugera kuba twolekedde ka byafaayo era nga basyako ebyo byaliyo okusobola okugezaako kubanga bakakutuusaako twolekedde kali inspirational nabagamba ku Lwabukedde TV wamu ne Vijay Splashes nga bulijjo kopizo sigala zabwe bulambalamba mu kaseera kano nga bagamba Naomi niye mwali nga bagamba Jason Knight bakutuusaako sima gye twolekedde Daniel Sota niye mwali waliwo nakyala agenda maaso n'okwolesa bana yali so perfect nga bagamba Scott McLean Director of Photography nga bagamba Kasi yakwasaganya ebisinga obungi ne bagamba Michelle Sezimbaga ne yaliko ku mukolo gwa sinema nga bagamba Kendra yakwasaganya obwambalo bwe twayambala nga bagamba Stella Fisher ne Jessica Martins buli kimu kyonna ne bagamba Jeff Davret naberekeze producer wa sinema gye tuliko era nga bagamba Jeff Davret ne Avi Fedrini nga bagamba Shoni ne Jeff Davret bakafulumya mu butongole njagala olengere wabula nga bagamba Warren yawandika olugero lwa sinema gye tuliko mu kaseera kano kennyini ne bagamba Shoni Kasana yali dakito w'okuntiko njagala weekanye kakeno nakyagenda maaso n'okajjuza yagamba kiyinza obutalabika naye amaziba gaidi zikulaba ndi mu kutya lwa mwami ono ayitibwa Shen senga sikomekereza jampu eno ayinza n'okukuza kabalansi oyo golaba senga sigikwasaganya nga bw'ajagala yinza okuviira ddala mu mbeera yagamba mpozi ng'ogasseko n'ekyabano we bali bano bazadde bange mama ne taata ataddemu sente nnyingi era yagamba senga situka mwe light kiba kitegeza agenda ziyisasuza isyaga mukyo mukazi watu yajja akomekereze era bwe batyo bamusimba obugalo bajja basobole okugezaako gaba notisi ezo makisi ziraga nti oteekeddwa ogenda maaso n'okukola obukubirire owulidde lwaki oyogera nga agamba mbu sirina wentuuse ati sebo nkakubye kati ndi elite anti wandibadde ogezaako okumanya tisigeza mbu ogenda kukakkanamu ku training ddala mutuufu kikutta okwegamba okulaga essanyu anti ebiseera ebisinga bagamba triumph like a funeral oba treat funeral like a triumph sibalina kye bitegeeza bajje bali mulooka sikiwa nti kooshi akkiriza bintu by'essanyu mutegeera naawe kikyemwogerako twamusikana mu paaka ng'agenda maaso n'okujoyinga nga ssebo yeesibye akaveera oyo omusajja agolaba ssebo abadde ku olympics 2 si waakuzannya era si mulungi kunyoma maaso yalina mu kaseera kano yadde erudda najja yeekoleko mu butuufu simanyi naki kyekisegeeza mbu triumph like a funeral nze wamma moto yange eri nti always smile ate kisegeeza ati beera fake oteekeddwa okubeera mu ssanyu ne mu mutima ne bw'oba olina ekikunyiga gweosigala omwenya osigala olaga essanyu sigala ng'omwenya osegeera simanyi oli mwetegefu nagera okuza amaaso yajja musikani bamutukako ebbali nga amaze oteekako akateeteewi wabula nga anyumya okukamala agamba nti yatuuse mu elite kono mu butuufu olabika bulungi nedda we bituuse kati banaye mufulume kansooke malirize okwekolako nakyayitibwa Kari wabula golaba oyo ayagalwa mu famire nga bw'okiwulira baganda be bamwagala okukamala bazadde be bamwagala ekisekanika era buli kimu kyonna ng'ogasseko n'emikwano gye bonna bamwagala okukamala bajja erudda
ati we balituuka ku bwanguzi munnange tukwenyumirizaamu ekyo kyotwagala okimanye ate kasita bamwadde makisi ezamuyisizza n'agenda mu elite bonna bonna basanyufu ku lwekyo abaayi ono yagamba nti nsobola n'okuyigiriza ku bujogoli nange sebo nnyinako emmanyi muzeeyi naali ku simu taata naawe bali mu kuserebuletinga gwe taata abadde akyalina abayogerezeganya nabo ku ssimu wandibadde odda mulayini taata yagamba kimu ngenda kuddamu kkubire gwe aya n'asooka ne bajja baabwe mu kaseera kano waliwo kapata akaaliwo biriiva balina bwe bateekako obunaakani ono yasooka ne yeebuzaade lwaki ankuteko anti kiri cool ono baba bakyamwegeza ne bakamusyako emabega bakuteekako bunooti ziba teziri busya waliwo abakwatikubo ne bayingira nakyagenda okuza amaaso mwalimu omuvubuka eyajja kyava asooka amusiima amaaso ngamba sooka olindeko najja akawandiika erudda agamba nti eno ennyumba ebeera yaffe mu biseera bya winter kiri Costa Rica si Costa Rico wamma ono muveeko ebiseera bisinga ebintu bya geography bimuteganya kati bwajjamu onajja amuteeke kumba ono awulidde sitole kyokola ki kooti wali jasi obaddeko engeri yakawuzi naye nkakugjeeko simanyi oteekako ka sekinooti emabega wange ki ekikuleetera okulowooza nti mbadde nkuteekako sikumanyi nakukumanya tubeera mu biology class ffe embiriri osobola okukkiriza byayogera olwedde nalabyedde waliwo bwe mwabataddeko ate waliwo nekokute mu mukono gwo ekyo kibeera kwegamba ddala mutuufu kibeera si kya butegeevu tekisoboka nakusoboka nakwatekubo ne yeetooloola ddala mutuufu ani ayinza okera ku makya n'akola ekintu ng'ekyo ekintu ekyobusiru ng'ekyo linako leka tulabe ki ekyoyina mu mukono leka tulabe kyolina mu mukono sigenda kikulaga nsobola okukiteeba kyokute kali bw'onooba tokiteebye mu nteeba 3 bwe naaba nkiteebye ogenda kukola ki then mujja genda kadete at least mu having any sex wamma kirowoozo kirungi ekyogenda kadete ng'oggyemu ekyaka sex nedda kale gezaako simanyi olimu okutya nze siina bye ntya yagamba nyiisa okuba nga kale nkaana naye sitya kale then tukazanye nsobola okuteeba kanoti k'okute kaliko kigambo ki bwe mba nga ndi mutuufu ddala mutuufu nteekeddwa okutwala kadete njagala tutte kwegamba tukkirize onsuubize nti ogenda kukkiriza togaana yamugamba fine then tewali tabu kale aya olinako kyuri mu butuufu nedda strike 1 najja asooka alowooze okuteka holi katonda wattu maama nga weerowoozaako ng'owakabi kale then kantebe guno ogusembayo kuliko enamba ye y'essimu mu butuufu abadde akuteka holi nga bw'onoogamba nti hoti yamugamba n'osonyiwa John naye kirabika kigaanyi tayagadde kwewaayo neyagamba kale kasooke mwesonyiwe mukasi akatwadde ebbali mukazi watono ogolaba ebiseera bisinga bane bwe babeera nga bali wamu mikwano gye bonna afunamu akadde n'asooka abakookera mu muyimbi musufu bambi yatandika ogenda maaso n'okooka tandika ogenda maaso n'okuyimba agenda okuza amaaso nga lodi ali wali amwekkaanya baabo kyewunyisa alina n'eddoboozi essufu kamala dengera kaali kaseera kassanyu yasitulayo ne munne n'amugamba vaayo gwe tulye dansi baabo nabagambye tuli ka inspiration kwegamba kali inspiration era nga batugambye basyako ebyo byaliyo baabo microphone nagisawo nagisuletawo neyagamba bannange ate ono simulabanga mu ddalu kali abadde eka yo kari ono yamuyita John sokolindeko
Do you just yo? Simanyi ompise yo. Yes. Yes, nkugambye yo. You know, you could have said hi. Mu butuufu wandigambye hi. What's up? Dayo kikole. What? Eki? Go. Daye emabega oddemu ompite bulungi si bya yo. Kwegasi ebyo yo. Ze tobimpita. Nkusyagisa. Of course you are. Era mu butuufu okirabye tosyagisa. You're really funny. Oli fane goge mazima. What about the yowing? Naye soogera ku kyayo ebyo ebyayo si byagala. Definitely. Okay. Kale then. Walk you to your door. Yamugamba ofayisinga akuwerekera at least n'otuuka ku luggi. Weirdos out there. Manyi tomanya bawiyadozi bangi. Say to a girl walking around. Ku nsi ya Katonda bawiyadozi bwe batera okwogera ebigambo ng'ebyo ng'ayagala okwefunira omuwala. Creepy weird. Ddala mu butuufu nze kufaananira wiyado. Creepy weirdo. Era ddala mu butuufu ne wiyado asobola okkibuuza nti kufaananira wiyado. So effusive. Wow. That's a big word. That's a dictionary. Kyava akabuuza ati gwe buli kaseera obeera bw'otyo. Kubeera ng'oli mu kwerwanako. Yasalawo akawerekere batuuke ku mulyango. Rebecca, I'm the only one who calls for facts. Yatuuka erudda. Into Rebecca. And Nabadde njogera ne Rebecca. Rebecca n'aŋŋamba nti kubanja kadeeti. Kigambo kyange kyabadde kituufu. Kaakati yagamba akazanyo wakazanye bulungi si wabi. Kasoba nga wayise eyo n'akubuulira. so I was thinking. Kano olwekyo mbadde ndowooza. Tukikoze tutya tugende muzu. Muzu. It has to be sometime in the afternoon. Yagamba then tuba tuteekeddwa kikola misana kubanga akawungeezi mbeera mu kajjuza. What? I'm a skater. Nze ndi skeera. And every night? Kyogamba skatinga buli kiro. It's got elite. N'akamala otuuka ku elite. Kiba kitegeeza ateekeddwa okubeera mu practice. Congratulations. Weba lituuka ku buwanguzi. I'm disappointed. Naye atulabika nga anyiizeemuko. No, Ah, don't usually have much time. just lwakubanga baathletics tebatera kufuna kadde kakusanyuka. Ogambye ki? I'm sorry. You're judging. Onoosonyiwa gw'otandise okunjaginga bifo nga tonaba nakutegeera. Well, Asi kye mbadde ngamba. Night. We bituuse sula bulungi sooka oneesonyiwe. Amugambye ebiseera ebisinga baathletics sticker. tebafuna time ngekyako okunyumirwamu. He waited around my front door. Yalinda ku mulyango gwange alisi okumala eddakiika nga 20 nga tavuddeyo. Paka nga amaze okakasa ati ne munda. Ogamba ki? Ndaba naatagala ate yakonda mmotoka. Tataddeko alamu. Kaseka. Kwaseko bajja asooka mufotole ebifaananyi. Oba agenda mufotole ebifaananyi yadduka misinde. Nakyana asigala ng'aseka. Crazy, he's cute. Naye mbutuufu bambi ali cute. Atwala eri. I think he meant dating Matthew was hard because I know what he meant. Yagamba nti kyabadde ategeeza kono manyi kyabadde ategeeza abaayi. Nabagamba seetaaga masimu. Ke kasya muyitewo tugende. Ono sebo instructor tajjanya mukambo kamala. Nakye yakwateko baseeko engatto. Basobole okugenda maaso n'okkajjuza. N'agenda okuzza amaaso okumulengera. Bonna mutuufu bamutulira ne bamwegomba. Ekintu kyalina engeri gy'akikola yanjawulo okuzaama. Aba akyetolala babwagwa. Wabula akasya akeetolodde yafunamu engeri y'okkotyonka alinga alimu ekifuba. Gwakulabikira nga alyoke. Oli seba ali ku muziki tawulira bye bamugamba. Badde ki naawe? Naye nga mbuuziza ddala mutuufu kale akulabikira nga alyoke. Ennaku z'otakisegera yafunamu engeri y'ekifuba. Ne bw'aba alina kyakola kati aweekera nnyo. Ng'ate olisi bwe kibadde bwe kityo. Mukasya kano yakwateko bonajja. N'atandika. Genda maaso n'okwenyoola. Baabano. Yatuuka ebbali ne bimusobera. 2 minutes. Ngenda kusaba ofunemu eddakiika owummule. Butuufu ne inspector akirabye. Takyamutegeera ennaku zino. Akotyonka aweekera nnyo ekisusse. Lodi yajjayo. Katonda wange. Where are you out of breath? Lwaki tokyassa bulungi? Simanyi. Riding bike? Akagaali okavuga butereevu. Every day. Buli lunaku oteekeddwa ogenda maaso n'okubanga okajjuza toteekeddwa kujaano oba okajjuliza. Cookies, ice cream, so Va ku sukaali, va ku soda. Soda omumanyi. Kono sinywa soda. Soda simunywa. Just lwakubanga neetaaga nsooka enzikakkane mutuufu empekera gy'aweekera tagiweekerangako. Yamutulira ne yeewuunya bambi.
yakwata ekubo ne yeetooloola agenda alabo basobola okufuna medical, basobola okufuna omusawo. Pekera gyawekera esuse weeyina okukoma baabo. Lengera kakina abasinga nga bagenze mukazi watulaba bwaluzinga yayitawo n'agwa ettale bali takyasobola kussa bulungi n'ayitawo n'agwa erudda. Tukalaba mu ngeri ya documentary In movies, yagaba mu sinema he's fainting. ebiseera ebisinga abantu bafeitinga Scared, tired, nga batidde oba siki nga bakooye, like piece of news. naye Here's a tip. kansooke nkulabule ku kino muri yo life People don't faint for no reason. abantu tebamala gagwa wansi watali nsonga oba tebazirika ewatali nsonga. Baleeta omusawo n'ajja amwekebejje. He made me breathe in and out so many times I got dizzy. Baanzisa kwe gabandeetera okussa emirundi gyonna gye sitegeera. Exercise-induced asthma. N'abagamba mbu alina exercise induced asthma. Oh, at least you have that now. Ne basooka bamuwa kayinihira. Yasooka ne yeebuuza ne bwe kakola. Kayinihira ke bamuwadde. Ew. Bannange. Kakeno yakafuna n'akwata ekubo n'akomawo ku renke. Wabula sirwe era agenda okuwulira nga tali bulungi. Katonda wange. Ono yajja waali n'omusimba akafumito. Yamubuuza olyokeko ono ki ky'olowooza? Ne bakwata ekubo ne beegoba. Baabano. Lwoli ali watakisegera kubanga oyo omwana amukkiririzaamu nnyo Kamala. Mu butuufu yawulira n'okunyolwa n'okulumwa. Newankubadde yafuna inhira naye era siro okussa ennyo tekinnaba. Kati basalawo basooke bamuggyeko omusaayi. My problem's with breathing. What's blood? Obuzibu bwe nnina bukwatagana na kussa siraba nsonga lwaki onziggyako omusaayi. Anti muleke akole. Basalawo alisi bagende bakole test ku blood work. Balabe dda mu butuufu kiki. Lollipop? Caramel. Ogenda kumpa kaswiti obadde ki naawe? Lollipop after a needle. Ebiseera biri nga bwe batuggyako omusaayi nga batukubye akayiso batuwa kaswiti kakati. Results. How long does that usually take? Kinaatwala bbanga ki? Couple of days. You Yagamba ebiseera bisinga bwe tuba tugenda kukola results kwegamba blood work nga tugenda kukola total blood count oba biki kitwalamu ku nnaku. Musimba kaswiti kabadde asuubira. Things just kind of went back to normal. Okay, so Yagamba nti buli kimu kyonna kyali kitandise okugenda mu maaso n'okuba nga kikomamu mu nnomo. Then they segregate to. Well, thank Kati yakwata kubajja mu kiraasi. I'm sorry, I was skating over. Onoosonyiwamu naye mbadde nkyayina byemaliriza. When do you find time to eat? Kyewunyisa okuba nga otufunidde n'akadde okujja mu kiraasi. Ofuna ddi akadde akalya? Bamanyi abeera bisi ng'ali eri. Kati agenda okujja asiikana John atudde mu kifo kye. Gwe ssebo okola ki? I told you I'm in this. N'agamba ssebo nange ndi mu kiraasi ya biology. Oh, you're a stalker. Oli sitooka kati we bituuse. Truly been in this class this whole. Nedda akasi akano konna ssebo n'agamba mbeera mu kiraasi eno nsomera muno. My seats. Okay. Then kati otudde mu kifo kyange vaayo. Maama, Teaching, interrupting. okusomesa kwange kulina engeri gye kuyingirira emboozi yo. Ono atudde mu kifo kyange tuula wali ewalala. Gwozereeti sobola kujjawo yakedde. Gwozereeti tuula eri. Kawulire n'akakazi katu. Kwe kujja kafune bwe kasobola otuulira. Allison for the pop quiz you're about. Ono yazza amaaso emabega. Wabula embeera eno emusobedde. Ne bw'afuba atya. Ne kano ke baamuwa akayinihira. Mu butuufu ko kalabika kagaanye. Distracted. If taking properly, problem is not the medication. Yamugamba nti obuzibu si ddagala. When's King? Obuzibu buli ku ggwe. Sooka ompemu eddakiika. Yuzuru Hani has asthma. He also has a gold medal. What's your point, Shin? Yamugamba lekeraawo okwekwasa mbu simanyi na athima. Kari. N'asooka amunnyonnyola ku kakensi ali mu Japan. Ssebo naye yalina athima naye alina gold medal. Me. Olina otoba, olina okubeera omufumu. Wulidde. Leka kwenafuya muli. Mbu simanyi athima. Kakena abali wano mu kiraasi ziba teziri busa. Oli yamusindikira ka message yo n'amugamba nti kebeera ku page namba 3. Kali n'akamuddamu n'amugamba sijja. Mugambye kebeera ku page namba 3. Yamukuba akapapula. Kebeera textbook eri kebeera ku page namba 3 obadde ki? Najja kebere ku page namba 3 alabe. Agenda kuza amaaso ng'amubuuza can I take you out? Ndabe ebyakawungeezi obeera busy then kati ekiro. Wow, this is so pretty. Kino kiri so pretty. Hold up. Soko lindeko. what do you do? Kiki kyokola? Wait. Yasooka n'amuseetula akano n'akasya mu maaso. Most girls don't let guys blindfold them on a first date. Yagamba ebiseera ebisinga abawala bw'oba omututte ku ddeeti esooka aba tayagala bintu bya surprise.
bitu bya musiba kantutuno kono jangu waliwo kyenjagala okulaga yakwati kuba n'amuleeta erudda era bw'atyo naggulawo n'asooka amulaga yali amulese ku saidi ya theatre katonda wange bw'atuuka ebbali n'asooka yeekkaanya linako nsooka enkuggyeko tulabe yajja masooka muggyako waayi sooka okyuke tulabe waliwo kyenjagala okulaga ekirala kakeno bambi yali atumiza bana abatheatre oba shakashi babeera n'ebisolo ebiseera ebisinga bye bakozesa bye baba bazagisa bakireeta kiri awo kiwologoma kito kirabika bulungi okukamala bambi bakimuleetera waali n'asooka afa n'enseko bakikwatako kusooka ne bakitunuulira katonda wange essanyu ssebo lyali wano ery'enjawulo bwe batyo batandika okugenda maaso n'okizanyisa yasa amaaso gy'ali yeewuunya weebale nnyo munnange gye yali amuleese kwegamba nakyayeewuunya abadde tasuubira naye nga yali amusuubizaako nali nyaga kutwala out nkutwale muzu naye kirabika zo tesobose amuleese eno musakaasi bwe batyo nga bafuddeyo yamuleeta erudda bafune ku byokulya mpozi ng'ogasseko n'ebyokunywa era baatula ebbali emboozi netandika okukwatira ddala akati What were you saying about athletes again? ddala mutuufu ki kye wali oyogera ku athletics I've never nsonyiwa fly so close to the. yagamba zikineewunya kyali kimu wali osemberedde omusana naye ate n'obaluka Oh yeah. kwegamba kyamugamba wali otuusizza nga ŋŋonze naye n'ogenda ovaamu ekigambo siamanya lwaki Yeah. yalinga yali asalawo aba athletics Running away like a little girl. kyokka ate nobaana okwate kubo n'otawanyika In my mind, I call him like I see him. baabo friends on the volleyball team and yamugamba ekyanjogeza ekyo lwansonga nalina girlfriend wange ex girlfriend wange yali ku volleyball team kati ebiseera ebisinga syafunanga kadde naye because he had a drive. ate n'ekira namunyiigira waliwo gaayi gwe yayagala nemunyiigira kaakati So kyogamba nothing to do with it. byali tebikwatagana ku practice gye yakolanga mu volleyball nedda Bitter. olwedde yali akoze obwenzi kyekyali kisinga okuzijjako waya Singer. kakino mukazi watu baba boogera bambi Um, yatuuka essira n'awulira nga takyasobola kussa auditioning for muka atandise kubaka mubake it's in Boston. agamba nti agenda kubeera ku auditions zigenda kubeera mu Boston You know, you're starting to make the rest of us look pretty lazy. genda kubeera ku auditions okuyimba You okay? oli bulungi agenda obuli atali oke You need muka awulira agusika tagufuna bulungi nakye weetaaga I'll be right back. ngenda kudda sooka ompemu eddakiika 2 kagenda atuuse bambi mukazi watu ng'awulira omuka tegukyajja era yamusaba namugamba mpamu eddakiika 2 aba agenda laba bwagwa ekigo bwe bati abasawo bakwata ekkubo ne bajja ne bamwetikka ne bamutwala mu ddwaliro eddene rodi ye baamugamba kimu gwe sigala awo tojja Around 50 beats per minute. agamba nti bagamba athleti omutima gwe guba guteekeddwa at least okuba 50 beats per minute Like the beat of a naye bagamba nti ze bagenda okumpima ng'ogwange guba 115 beats per minute gubeera nga dansa abayingidde mu kiraabu nga bamukubira laga n'asooka azina amazina agateekanika kyaliwe abnormal bamwisawo ne bamuleeta ebbali mu sikaani basobole okwekkaanya balabe ekizibu ki kye yali alina mundaawe naddala mu nsonga y'okussa ng'ogasseko n'ebisigadde balina sooka pima mutima kubanga gwali gukuba okukamala kati omusawo yakwata kubona gyasiika n'ab'ekika nga luisa zimaze okudda n'ayogeramukko nabo yagamba nti abasinga mbadde musuubira nti oba osanga athma yaleetera nakyalo okuba nga tassa bulungi wabula si athma si athma yabadde amulemesa okussa ne basooka beebuuza kiyinza kuba ki yatandika obbannyonnyola wabula mu kubannyonnyola baana kuwala mu kunakuwala mukazi watu katanda we yali yalaba n'amanya nti amawulire ge babawadde omusawo gandiba nga si malungi They're gonna come in and hug me. bagenda kujja bampa akafumito munda wano era bwe batyo bakwata ekkubo ne bajja kussa ku mawulire ge baali bawudde mu kaseera ako gaali gannaku Them are gonna be holding in their tears. My dad's gonna hold my hand. ne taata wange agenda kunkwatako essaawa zina ŋŋambe buli kimu kigenda kubeera bulungi
mbuneme kweraliikirira. My forehead. Maama agenda kunyweza wano ku kyenyi asobole okunywegera. Bino byonna babikola jasi kumugumya. Bamugamba kiri okay. I'm good enough. I know they won't be telling me half the truth. Yagamba nti newankubadde kale bangamba buli kimu kigenda kubeera okay, naye ekituufu kiri nti siri okay. Bagenda kumala bambulira amazima naye wakati bagenda gamalayo. Munaku ey'ekitabo amazima gali nti the CT scan found a tumor on the right. Okusizya ku CT scan yazudde nga nina akazimba ku saidi yange eya ddyo ey'omutima. Katonda wange. I have cancer. Era nga bakizudde nti nnyina ekirwadde kya kookolo mu mutima. Mukazi wattu alina kansa. 7 known cases in medical history. Bamugamba nti kyolina kiyitibwa malignant melanoma. Era nga watera okubeerawo kwegamba mu 7 cases ono kansa atera kubeera wanjawulo. Not today. Era nga bagamba nti basobola okukajjamu wabula si lwaleero. Olwaleero bateekeddwa osooka omuyisa mu chemotherapy basooke bafunze akazimba ako balyoke bafune engeri gye bakasalayo. Essaawa gino kanene tebasobola kasala. Era nga bamugamba bagenda muteekamu katyubu wano munda afunemu akadde akassa afune wasiza. Bamuyisawo ne bamuteeka ebbali. Bagenda sooka bamusale wano mu bulago bateekewo wasiza. Naye nga bamugambye ku saidi ye eya ddyo ey'omutima mulimu akazimba ka kansa. Basobola okukajjamu naye essaawa zino tebasobola kukajjamu lwa nsonga kanene. Beetaaga bafuna engeri gye basobola okkeetooloola. Kati okkeetooloola alina sooka kuyita mu treatment ya then balyoke bakajjemu ya chemotherapy kafunde then balyoke bafuna engeri gye basobola okukasala. Nga wayiseewo ebbanga mukazi wattu bambi ali erudda bamaze omuteekamu katyubu. Myaka mito tebereza myaka mito. Mukazi wattu abadde yeeyagala mu buli kimu kyonna. Essaawa zino mu skating abadde kumpi akwata kisooka. Abadde ayinayo audition z'okuyimba ku side omboso kubanga okuyimba akwagala nga hobby. Good morning. Ziba teziri busa abasawo bajja ate bwe baba bakutaddemu akanankaako oba tosobola kwogererawo. Bamukwasya kabodi kubanga kati we bituuse agenda kuba awandika buwandiisi nga takyava mu kigambo. Yagamba kimu sisobola kwogera bannange lwansonga anesthesia teyasobodde kukola nga badde basuubira. Era bwe bamunkubye nawulidde nga azirika. Kati essaawa ziri obulumi bwo nnina bungi. Babadde bamusanyalaza naye kirabika eddagala teryakoze ku ky'okumusannyalaza. Kati essaawa zino agamba nti alina obulumi butasobola kwogera. Bana neetaaga ku ddagala asobole okukakanya obulumi ne pressure. Kakino banne balina okukwata ekkubo okujja bamukyalire. Taddewo akananka ka donation ngenda kusaba ompa ekyo kiddole. Wow. That's big. Ekyo nga kinene ati gwe kyobompa. Ne bakwata ekkubo ne basoominga mu ddwaliro. Ne bakwata ekkubo ne bajja mu ddwaliro. Leegera. Bano bagenda otuuke n'abasawo nga babagamba temusobola genda kono nze ne muganda we mbivueko ono mukwataddeyo. Tebamala ssebo gakkiriza akyali mu bonna babakwata abali kati gwe genda kyebe kaffe ku saidi yaffe biganyi. Ono musaatu yafuna engeri gy'asobola okuteteekanyamu era bw'atyo ne yebbirira n'akwata ekkubo n'ajja munda. Agenda okuzza amaaso bambi mukazi wattu yaliyo munda. Kamwekanga kuba kabate kamusuubira n'akagamba tokweka. Nange sigamba nti oba ntaddeko makeup tokakweka katyubu. Mugamba asobola okulaba konti nedda. Togaanira nja kulaba. Muleetedde kiddole. Kiisaawo n'akiteeka erudda. Yambuza oli otya? Kyava gy'asooka abeeko byamuwandiikira. Erudda. Soko lindeko nkyawandiika. You have amazing handwriting.
olina empandiika simbi yonsufu manyi abasibe bawaaniriza. Oh, you want to talk about embarrassed, huh? Yagamba nti awulira yaswadde mazima ku ddeeti yaabwe esooka kataafwe n'amugamba toyogera ku kyakuswala nze golaba nabadde wano we nakulese mu ddwaliro kitaawo n'angamba nti agenda kubira abe waffe bajje bankime ne yeerabira ate ekyo sobola mulinnya kuba yabadde ku pressure kaneesalawo ninye train mu kulinnya train nalinnya train ndala train oba yansuddewa kanembako amaka wenkya amaaso obula okuba essimu mu kukyama okuba essimu omukazi yaneeraliikidde yakubidde basirikale bajje bantwale. Definitely what it looked like when the cops pulled up to my house with me in the back. Right when all my neighbors were leaving for work. Yagamba by the time ndowooza yagenze otuuka eka nga budde bukedde nokeera. How does I'll make you a deal? Yaga tuteese. You show me your trait. Bondagaako katreke. Show you this car I got when I... Ngenda sobola okulaga enkovu gye nafuna ng'atudde ku kyupa katofaali. You're gonna love it. Ojja gyagala ze kakasya. Lekeraawo togamba byakovu lekeraawo. Kayina mu kaseera kano yalina otandika treatment ye eya chemotherapy. Carly Allison? Kali Allison bamuyita. Kali Allison n'akwate kubona asituka. Najja. Hi, Carrie. I'm Sophie. Anti ogamba ki Kali? It's Carly. Bamuta Kali. Anybody take your temperature? Waliwo yakuggyeko temperature n'asobola okupima tinedda. Your temperature. Ngamba kansooke mpime temperature before nga sinaba kubaako kyenkola. How many chemo treatments have you had? Warm? Any nausea? Yes. Diarrhea? Yasooka n'amubuuza kwegamba All right. afunamu engeri y'okusindikulira emmeme ya Any... diarrhea. No. Diarrhea abalisa nabafuna. Kwegamba side effects ebiseera ebisinga zibeera z'amaanyi eza chemotherapy. Maliriza. How is it? Kiri kitya? My temperature. Temperature yange eri etya? Ko temperature eri nomo. Oh, no reason. Lwaki obadde obuuza ko tewali nsonga. Or all of the side effects that I just mentioned during your treatment? Yagamba ky'oba omanyi kikimu kyokka side effects ezo ogenda sisikana ze mbadde nkunyonnyola mu treatment eno eya chemotherapy. Bitukusindukulirwa mmemme kukyekema. Kutandika kufuluma kwegamba mbiro. Bitunga ebyo. Get juice after? Ogenda kubaka juice oluvannyuma ebiki? Just when people give blood. Anti ebiseera ebisinga abantu bagaba omusaayi kale tubiveko. Gesulawo omukazi mukambwe. Nasi amukolako ssebo tasinika mannyo. Aya. Ndowooza kati ekyo kiwedde. Malisa n'akwata ekubo ne yeetikka bino n'abitwala. Katonda wange. What an asshole, right? Naye mbutuufu ono omusawo si mwangu katofaali. Kumba oli abadde amuleetedde juice okolindeko. Did you just call me an ass? Simanyi ompisa ekyo ky'oyogedde. No, Nedda. I was messaging someone. Jasi mbadde nyina gwesindikira message nga tuli mu kwaya. I'll see you next week. Ndowooza tujja kulabagana wiiki ejja. Kwata. Namusimba akacupa. Gross side effects they said I would from chemo, but you know it was gross. Yagamba ndi mu kusooka babadde bangambye side effects ze ngenda ofuna mu chemotherapy. Naye nga zo mu butuufu bw'ozimanya zeeraliikiriza. This. Kakaino balina okumulongoosa. Famire ye erina okubaawo ku lulwe. Balina omulongoosa kano akananka mwasiza. Balina okalongoosa at buli kaseera kati alina sooka kwata mukka ne bakajjamu. We're just looking for any redness, hardness. Twaga tugezeeko okulaba waliwo ekikaluba waliwo ekikola ki. Baba beetaaga lema efuna infection kuba awabira wasemye buli kaseera. Odors? You mean other than Bajja batereeze no gye kakwatira. Abatasya. Teratono wajjira. Ogamba ki? John. Nobody came to the door. Munasonyiwa nkoko nyine nga teri aggulawo. Oyo mugambe tajja wano. Asigalawo. Kati oli akalongoosa. Balina okaleeta ku speed bambi. Njagalulaho obwangu obuli wano. Katonda abaagira bwatira bate bwe kagwa ku ttaka. Ako kaba tekakyasobola mugendamu. Kibasigeeza balina sumulula akapya. Kyokka akapya tekali wano. Akapya kali waggulu. Balina genda waggulu ku madaala gye bawutereka. Ono tasya. Tasya baddayi. Bamusaba agira akwatirirako. Uwa ye yangu omuntu tasya. Anti nzija. Okay. Oli okay? You can be okay. Ojja kubeera okay teweeraliikirira. Ojja kubeera fine. Nzija. Got it? Ne bakwateko ne basetinga kino. Ne baterezawo bulungi nnyo. Yakakanyuga. Bana enkalesi temufaayo. Balina okasumulula bakaseeyo. Awulira tasya. Omuka. Try not to move. Okay. Anti osyeeko kasigalawo. Badage. Try to stay calm, okay? Mulimu kusya Katonda ebintu ebitali byangu bambi. Stay still. Yamusaba asigale nga kwegamba tatenyenya. Bakasyamu n'alyoka azza kabalasi. Kabalasi yakazza ku jjido ya baba. Balina kuseka busesi bambi. Wabula bonna badde beeraliikiridde.
mukaseera ako kino mukasiya kantwadde ebbali. I got it. Aya You guys don't need any help? ndowooza temwetaaga buyambi. Mom, we are. Bali balina okwasaganya ebyokufumba. Yeah. Geno gira bw'ati agambye tebeetaaga buyambi ate amakoloni gonna teyagayiwa. Occasion of my culinary skills. You saw that. That was completely him. Ndowooza okirabye oyo yabiyiye siize. Look, really, you go relax and you'll know when. Kaakano amujja kumanya nti emmere eyidde kasita munaalaba omukanga gunyooka okuva mu kiyungu. Mukitegeera. Mama yasalawo asooka abaweka space. That's good. Bakwagalako era kirungi si kibi. So when am I gonna meet your parents? Kali ngenda siikana ddi bazadde bo. In this kitchen, we'll probably have to go over to my. Ati bwe tumaliriza okwokya ekiyungu kino ndowooza tuyitireko ewaffe. Siriyasiri. Do you wanna wait? Oyagala tusooke tulindeko siikana bazadde bo? No. Nedda si kye ŋŋamba. Whenever you want, Carl. Wonna weoyagalira kali tusobola osiikana bazadde bange. Kiki? Kati agera okuza amaaso nga nakyakyebi katandise n'okuvaako enviiri. Wabula ezo ze zimu ku side effects ya chemotherapy. Let's just wait until chemo's done. Whenever you want. Yagamba asobola okulinda paka chemotherapy ng'aweddeko nedda wonna weoyagalidde. Should probably tell you that. Lwakubanga I love. No. nyinza osobola okugambako ntoŋŋamba. Just gonna. Ambadde ngenda kunnyonnyola nti ekintu ekikwanga ne karoti kinkolera. Delicious. Nze ndi mulungi mu kuveenyuula karoti. Probably cut some more. Baabo. John, Yamuyita John. Yeah. Aha. you know this is gonna get ugly. Okimanyi gye bujja maaso ebintu bino bigenda kwonooneka. Goge mazima naawe okimanyi. Okay, but just listen. Njagala osooka ompulirizeko nosooka ojje. Jantwogerere Ruda. I'm gonna be bald. Ngenda tuuka ekiseera mbere n'akawalaata. I'm gonna smell like ass. Ngenda tuuka n'ekiseera nga kwegamba nvaamu n'ekivundu. Okusiizya ku treatment gye ndiko. Want me to say? Kati oyagala nkugamba eki? Feel bad for me. Siagala kwegamba njagala obe ng'owulira bubi. Going to be there for you, Carl. Nze njagala kubeerawo ku lulwo. I promise. Era nga nkusuubiza ndi mwetegefu okubeerawo ku lulwo. Promise. Eyo promise nene. Eyo gamba nti ogenda kubeerawo ku lwange. Wuliriza. Kiss me. Nze kyenkusaba. Always smile. Kyenkusaba. Kyensinga okwetaaga. Ky'oba onsuubiza. Nti ne bw'eneebeera mbeera ki njagala obe ng'omwenyanga. Sigala ng'omwenya embeera gye ndi musiagala ekuggyeko ssanyu. Ekyo kyenkusaba. Now, when Kaka- you say love again, I just. Mpozi obadde oyogera ku byalaavu nateerako no byo byesonyiwe. Titugendayo eyo. I love you, Carly. Njagala okimanye nti nkwagala okamala Carly. Goge mazima nkuyagala. Cool. Then cool tewali tabu. Nakwate kubona atambula agenti teyamuddamu nti oba I love you too. For posterity. So if anyone, Sam Riley, Kati agamba nti essaawa zino alina akantu kayagala okukola. under penalty Nejja sika kupostinga. Naye nga tebalina kapostinga ssaawa eno. Kussa ku mbeera nga bwe yali munnange. Enviiri z'alina okuvaako. so Chemotherapy se baakuswenyuulako enviiri. I'm in the same club as Mr. Clean. Ndi mu kilabu nga Mr. Clean bw'ali. I'm bald. Byatuuse kati ndi kawalaata. I miss my hair. Era nga mbeerawo ebiseera ebisinga ne missing enviiri zange. Instead of washing, rinsing, conditioning, Mu kifo ky'okuddaawo drying, and applying hair products, yagamba ekisingira ddala kati ate okubeera ekikulu. Mu kifo ky'okuddaawo mbu simanyi neepepete. Nga bwe nteekeddwa okukola nga nina enviiri. Ateekako buteesi ka wiigi. there, that you can. Then kati awo musobola opostinga. Ziba tezeebuusa naawulira omuyaaya akoona. Sokoliddeko. Buli omuntu akuba ebigoma ebweru. Agenda okuzza amaaso ng'omuyaaya aleeseddwamu gy'agikubirawo bweru. Katonda wange. N'akoona. Haya. Wantegedde? I can't hear you. Naye ate sikuwulira oyogera ki? Yeah. Yes. Yeah. Yakkiriza yali amusaba bagende ku prom party. Akaseera nga katuuse. Nakyamugamba tewali tabu. Wabula ensaba gy'asabye abadde creative. Yagadde amusabe kugamba lisi nga asobola omufunamu ka smile. Baakwateko ne bajja erudda. Oh, here we go. Okay. Ne bayitawo kakana ate tebagudde ettale. Are you okay?
Yeah, I'm okay. mulesi naye mu nsi ye gyategeera nakyaka mulesi eno gye kategeera You know that? Hey, I'm Babu. private skating lesson out of severely discounted rates, so chill. Okay. No, but seriously, you owe me $20. I don't have. bajja bawaya ngeri yakipowooze bwe baseka yatuuka ekiseera n'awulira ng'akotyonka nga tawulira bulungi. Sit down. Yeah. Tusobola otuulirako ebbaliko n'obutereevu tiwali tabu tusobola ofuna we tutuulira. You okay? Please don't let me go. Tandise okuwulira nga tali oke balina otuula bakakkane. Katonda wange It's better. yagamba kati alisi wano ali oke. The cold air was like a razor on my throat. amazima gali nti obunnyogovu badde nga jjirita mu bulago bwange dde bumusala. You know, when we were kids and we mastered a new skill, yagamba nti bwe twali nga abato nga tulina skills zetumaze okumasitalinga best feeling. twayitanga walisi n'ogenda okuona akadde kalikona tulwakisika Start of not falling. olina osooka okakasa mbu oli masita w'obutagwa bigo Oh, you're on. then kati wali tabuka nsooke nkulage nti zekimala gagwa bigo nayita wayolekere One that you do, right? Like this. baba anti kati ndowooza ndabye si bwe muti sikakoze ekigo kwembule. I will ring that bell. nja kuba akadde ako luliba olwo koye kale bwe batyo nga bamaliriza Hi, guys. bakwateko ne bavaayo agenda okujasikana mikwano gye wabula ennaku ze babadde rare nga takyabalabalaba. Guys, we need to do frozen yogurt or something. mbadde nsaba okusinza tumaze ebbanga tetulabagana lesi twandigenzeko out nga bagawuzi Can she come to your party too? kati asobola kujja ku pate yono With the invite to your car? kubanga nsobola omusindikira invite alisi yabikoli tekyamusanyusa And people, Max. anti munaye wagenda kubeerayo abantu kale babadde sebono yategese ne pate naye nga tamuyise kati gwe You're kind of an asshole. naye mutuufu oli musiro ekyo kyo nkika kigambe Just forgot. anti neerabidde Like I'm contagious. bayinza okulowooza mbu simanyi ndi contagious. Bald, skinny, and sick. Why are you even with me? Naye lwaki gw'oli nange kulu lwasonga munayinza onsanyusa. Gross, and it actually makes me so mad that you're trying to pretend I... yagamba ebiseera ebisinga kinnuma ate kinyiiza nnyo gwe okwefula mbu tofaayo ku mbeera gye ndimu. Carly, kale you are still a smart. ekikulu kya byonna okyali oli omuwala omubalagavu omugezi omuwala asese ataba na nnaku You look like you won't. kati siraba nsonga. You're. Lekeraawo ebigambo byo lekeraawo kumpaaniriza. kakati olwaliro akawungeezi yakwata ekubo n'ateeka erudda essimu era essimu bwe yagiteeka ebbali n'atuula waliwo engeri y'ennanga kwe yatuula era bw'atyo n'alyoka atandika okugenda mu maaso n'okusuna ennanga mu ngeri emu oba endala. njagala olabe njagala wekkaanye. jjukira ekintu ky'okuyimba kwegamba mukazi wattu akyagala muli akyagala nga ye era kimusanyusa kimunyumira buli lwabeerawo ng'awuli alina kyetaaga okukola. Alicia atuula n'ayimba kuno yaserawo apostinge ng'akabanyumire. Would it make you say all that you wanted? See now that you're standing in front of me. So is it any good? kakati kali katya munnange kayimba si kabi. This account is public, right? okimanyi nti akawunti y'essebo 1,500 people have watched this already. 1,500 people already abantu emitwalo 5 bakekkaanyizza dda. Katonda wange bantu ssebo emitwalo 5 bamaze dda okekkaanya. Loved you. I loved you. sooka olindeko. yajja wabula aba ali mu ddwaliro olunaku lumu agenda okuzza amaaso n'omusawo yali amukolako ebiseera ebisinga nga kirabika naye alina omulwadde
ate nga kirabika omulwadde yali close gyali yali kitaawe. Did you see my video? Simanyi walabye ka video kange. What video? Video ki gyoyogerako? It's on YouTube. Kali ku YouTube. Lay off the singing because you don't want to ruin your voice. Yagamba nti wandibadde togenda maaso na byakuyimba kuba sikiwanti wandiyagadde okonoona eddoboozi lyo. When? What? Kijja kwetaagisa singa oba oteredde kansa ng'agenze. Anti anaagenda ddi? Look, Labayo. I don't know if Simanyi oba ab'ekika kyo tebaagala kugamba kiriwo. around you is just... Simanyi oba gwe toyagala kumanya ki kigenda maaso. You need to know exactly... Naye njagala ogezeko otegeera obuzibu olimu mwana wange essaawa eno. I have to be on the actual brink. Ye lwaki gwe buli kasiro oyagala kwogera olinga agamba nti njagala olaga kundaba ku kitanda. Nedda si kitanda. Wabula njagala omanye ekizibu ky'olina. But you need to know exactly what... Weetaaga okumanya ddala mutuufu embeera gy'olimu. Yalinga amugamba lekera okuzannya mwana wange. Oyo katemba g'oli muveemu. Embeera gy'olimu nkakkali. Obulwadde bw'oliko si bwe bwakusinika mannyo. Wandibadde ogezaako buteki nga serious. Today was my first day back at school. Yagamba nti olwaliro lunaku lwange olusooka okudda ku ssomero. It's gonna smell like... Oluvannyuma lw'ebbanga ly'emyezi egiwererako ddala nga badde tasoma era ng'akimanyi nti looka y'essaazi we twogera eyinza okuba ng'eri mu mbeera nkakkali. Yajja ku looka ye weeri n'atuuka erudda. Yakwasa ekkubo n'aggulawo. Ziba teziri busono yajja. car. Mukwano gwe. Mugamba ogamba kikari. Yazaawo n'asibawo. Look back at the rink. Anti munayo n'osonyiwa eri gye twabadde ku renki. I freaked out. Natuuse ekiseera neefunamu okutya. Thinking... I'm so sorry. Ngenda kusaba onsonyiwe mu kyo munnange. Nsonyiwa. I miss you. Njagala okimanye nti kumisinga Kamala. Kumisinga. Much. Oh, I miss you too. Naye yamusimba akafumi tulamugana nange mbadde nkumisinga. Si gwe weka abadde amisinga wabula. Nange mbadde nkumisinga. I would have an excuse to wear a hat inside, but what are you doing? Katonda wange. Agenda okuzza amaaso ng'ate enviiri kirabika yazisaze ate enviiri wasaze zaaki. Solidarity. Anti munayo enviiri yazisaze lwa nsonga ayagala kwegamba kulaga solidarity. Show you something. Follow me. What? Run! What? Bwe batyo bajja. Enviiri yazisaze kulaga solidarity. Bakwateko ne bajja nga badduka. Katonda wange. Yatuuke bali n'asooka amulaga banne bonna baaliwo. Bali alisi bategeseewo engeri y'okumwaniriza okw'enjawulo. They are raising money for cancer research. Carly. Bona basobola okikola ku lwe. Anyways, it's okay. Kakati kali. Mother. Absolutely not. Musaatu yali azeba musaali naawo nakya n'agamba nedda. Gwe tetugenda kusala nviiri sooka okiveeko ekyo kiviireko ddala. Then kati ensonga eriwo omuntu omwono gwe tuba tusala enviiri. Bakwati kubo nakya ne bamusika maama. Jangu tukusala enviiri. N'ayitawo n'atuula erudda. Say goodbye. So sorry. Okay, fine, whatever. Najja. Yakkiriza bakole kyonna kye baagala.
Ne batuuka essira ne bamwesonyiwa why? Baabo. Mwesonyiwa n'agamba sigenda musala. Nze bannaye nkoze ebintu bingi temugenda sala jange. Yeah, okay, get out of here, chickens, go. Bonna nga famire bambi babeerawo kulwa nakyala. Taata yagamba nze munvue mugire. Mukirabika mubitaddemu omuzanyo yasaba ye gwe baba bakwasaganya. Ye mwetegefu kuba kwa kusalibwa ye kati kwa basali ye. Anything for my little guy. Anti kyonna bwe kiba kikwatagana ku muwala wange omuto. Ensonga bwe bekwatagana ku muwala wange then teri tagali. Abasala musale. Yabagabo basala abasale bayisemu bayiseemu. I decided to treat cancer like a cop. Kena akasi akatuuka nga alina okola interview. It can't get me. Ono yagamba nze natuuka ekiseera kansa n'ensala okugamba muyise nga bw'onoogamba ekintu eky'okuzanyisa. I get sad. Era yetadde awo n'amunakuwaza. N'amugamba abantu bangi bafuna ebizibu bye bayisa mu nnaku. Naye tekigaana oteekeddwa osanyuka ate bali abali mentally ill. Bo bagamba ki? Ng'amubuuza ebibuuzo bingi ebikalubo kono nedda ajja asobola okukikwasaganya. I know there are Nkimanyi people nti waliyo abantu they can't control. abafuna ebizibu nga tebasobola bikontrolinga. You can get help. Nga balina emotions ze batasobola kontrolinga. So if you know someone, Wabula ekisingira ddala okubeera ekikulu. because I couldn't have Kwegamba kwe kubeera ne support y'abantu abakwagala. Mr. Sam and Riley. Era agamba nti alina bazadde be, alina baganda be. My boyfriend. Mpozi ng'ogasyeko ne boyfriend we bambi abeerawo ku lulwe. This girl, she goes serious. Ono omuwala asomera ku ssomero lyammwe. Kati ono agenda okukwata ekubo okuddeka maama yali ku TV. N'amubuuza ono omwana tasomera ku ssomero nti ye. Naye teyasobola mugamba nti we girlfriend wange. Tukwata ekubo okudda eri taata. Nabyatandise okumakinga alina byatikinga mpola mpola. Ziba teziri busa nakyala yajja kamera eweddemu amanda. Mukazi watu munyivu naye mugamba agenda okebera eyo. Alisi wandibadde obaako engeri gy'otegeka eno nayo bitu byagudde ddayomba. Yasooka n'amuyinza n'amugamba kakana. Soko kakane. Kakana. Maybe Carly can use some help upstairs. Yagamba nti oba osanga ajja kwetaaga obuyambi. Baganda be gye bali. Abadde ateekeddwa ogenda omufiliminga ng'agenda ku prom party. Olwali olunaku lwagenda ku prom party ku ssomero. Agenda ne boyfriend we John. Okay, let me see. Okay. Bano baamufaako ne bamutonaatona. Juya n'enviiri bakimanyi bambi. Okay, look. Oli otya kati? Basooka ne bamutunuulira. Anti webali. Mwebali bannange. No, I need to change. Kale nyina okwata ekubo nkyuse. Njagala mukimanyi nti bayagala. Naye bamugamba tukwagala okukamala. Bwe batyo bajja bamusiibule. Asobole okwefaako asobole okwekolako. Then balabe ki ekiba kigenda okuddako. Mu kaseera kano kennyini. Yajja erudda. Ng'amaze oteekako ekiteeteewi era ng'alabise bulungi okuzaama. Genda kwolekera ku mukolo ku ssomero lyabwe. Njagala weekaanye. Ninga mbutuufu bambi kakoze n'okkogako kennyini. Kakoze. Buli kimu kiringa ekikamalako emirembe. Screw it. Yasalawo kire ekiteete yasooka akitereeze. Tagenda kyambala nga kiri weekiti. Yaddamu n'akitunga buto. Baabo. Ne yeekolera kiri. Bannange. Mudakiika budakiika ssebo yali amaze okudizayininga akateeteewi. Akanyirira okamala. Anti ogamba ki? Wow. Mama agenda okuzza amaaso bambi. She's beautiful. Bazza amaaso gyali bonna ne bagamba mubalagavu okamala. Mama yamusaba amusimba akafumito. Olw'essanyu eringi lyalina eri muwala we. Newankubadde embeera eno weeri naye
tibanaba kugwa mu maanyi. Waliwo ayagala okulaba nga bw'onekaanekanye. Basalawo bamuviire nga roodi yamukimye John. Aya. Oh my God. Yagamba kimu Katonda wange. Yeah? Nga kaatemaganye Yeah. nekanekaanekana. Mu bulungi Bikira Maria nako bagwa Rogers naye ng'ebisigadde. Aya. I was gonna get you a corsage, but Balengera kuleetera kakosaaki. the flowers Nine manya nti oba osanga teweetaaga bimuli. instead. Mu kifo ky'okuleeta ebimuli n'ensalawo ndeete. Akalabo oba osanga akanaabeera ak'enjawulo gy'oli. Aleese necklace kuliko ennyukuta ya C. Answer? Carly. Olowooza si standing for what cancer. Kundedda naawe. Tuzannyira mu kino standing for Carly. Oh, weird. Katonda wange. Badde ki? What is wrong with you? How much did you spend on this, John? Sente mekazi wasaasanyiza kantu kano kabbeeyi ko tebikwata. College next. Oteekeddwa ogenda college omwaka ogujja. Pay for you. Ngenda kwetaaga okubaako byogula sente ozisizoononera mu bino. The damn necklace. Anti gweteekako necklace. Va ku biri ebijja maaso ng'essaawa zino waliwo kye tuteekeddwa okwasaganya. Biri ebijja maaso tujja biraba oluvannyuma naye tusooke tugende ne kino. Era bwe batuuka necklace yakamusyako nekanekaanekana. Maama nyawo. You, Mr. John. Anti weebale nnyo Mr. John. Era bw'atyo n'alyoka amukwata ku mukono. Najja amwetika asobole okumwongerayo. Njagala olabe. Nagambye basyako ebyo ebyaliyo. Bajja erudda kupata egyeri. Wow. Ninga yafunanga n'akadde n'abayimbiramu ku mikolo nga gino egy'essomero. Laba bwe kamugwa mu kifuba. Lwo n'afunamu ekirowoozo. Mukwano gwe balina wakati waabwe Muhabbati mungi okamala sokoje. Bakwate ne baddukayo jangu. Somero ddene. Come on, you're so slow. I can't run in these heels. Anti ogenda mpola kono munaye nga tonina bukakondo osuubira kudduka ntya nze. Bayitawo ne beggalira eno. Teri agamba. Kenino nga wayiseewo akaseera. After they removed my tumor, Oluvannyuma nga bamaze okugyamu akazimba. always telling me how great I looked. Abasinga bangamba nga nali ndabika okay. For a person with cancer part, but Balekamu kali ako ngamba nti wadde nalina kansa naye. I keep this picture to remind Kana akafaananyi ebiseera ebisinga nkasigaza. looked. Jasimba njagala kwejjukanya bye nayitangamu. When I woke up, it was the worst I ever felt. Bwe nasuukuka kegamba embeera ha. Kali abaali wanaabirowoozaamu. N'akubamu akafaananyi nga boyfriend we bambi. John could have Johnny any healthy girl, asobola okubeera n'omuwala omulamu yenna gw'ayagala. a girl he can take out on Omuwala gw'asobola ogezaako otwala ku prom party nga tasoose kwesika. that night. I didn't think about the fact that Ekiro ekyo saasobola kulowooza ku nsonga nti because I might faint. nnyinza okubeera naye kola nsonga nnyinza ozirika. It all went away for one magic night. Ye bw'alaba alinga atangira John okubeera kwegamba mu ssanyu. Yeeraba nga obulamu bwe bukyali ku lusuubo. Kyokka ate oli alinga gwatangira. Ogenda ofuna essanyu ewalala oba osanga okubeera n'omuntu alyoke. High school's over. High school yali ewedde. Era bw'atyo John yalina ogenda mu college. For the best years of his life. Nali nnyina kwegamba omwewala asobole okugezaako okufuna emyaka kwegamba anyumirwe. Aleme okubeera bwe kasya nga alowooza ku nze. I want to know what I did. Yakuba essimu n'amubuuza njagala kumanya kuba takyakwata masimu ge takyamusindikira mesi tekyalina kyakola. Amubuuza njagala kumanya ddala mutuufu ki kye nakola ekyo njagala nkitegeere munnange. Wedding, and I'm not joking, all right? Era ng'agamba nti munnaye kale sigaanyi. Sikwanjula ngeri bazadde bange lwakuba abazadde bange ba Greek. Kasya nnyanjula omuwala gwe njagala baba bategekerawo ebyembaga ate okwo si kusyaga. Nkubulira mazima. Natandika okwegatagata. Things could get a lot worse. Newankubadde ebiseera ebisinga naddangamu n'ensesemanga. And let's be real. Mazima gali nti John can't fight this battle for me. John tasobola kunnwanira ntalo zange za bulwadde. For a girl who's always trying to make people smile. I can't be the reason he doesn't. Era ng'agamba nti bw'abanga ddala mbutuufu abeerawo ng'aleetera abantu okumwenya. Sietaaga kubeera nsonga egenda kumutangira.
kubanga tabaleetera kumwenya. Sera wa mwesonyiwe. Era nga yayagala amute mu bulungi. Yakwate kubona ajja erudda. Kwe kutandika kugenda maaso n'okusuna ennanga. Buli yafunanga mukagaapu ng'atuula ebbali ku nnanga. Asuna asobola okugezaako otambuza omuziki. Ngeri emu oba endala. I can buy my time. I can stay awake for days if that's what you want. Be your Kyekyo okuyimba mukazi wattu alina eddoboozi eggoogofu n'eddoboozi eddungi. Newankubadde olwedde obulago baali baabusala naye era asobola okooka. I can force a laugh. I can dance and play the part if that's what you ask. Give you all I am. Baabo. I can do it. Bazadde gye baali baawulira kubanga yali akikwasyaganyiza mu nnyumba munda. I can do it. Bamuwulira bambi. But I'm only human. Bamuwulira. And I bleed when I fall down. I'm only human. Baabo. I crash and I break down. The words in my head, knives in my heart. You build me up, then I fall apart. I'm only human. Katonda wange. Yajja asobole okugezaako kawunzika. Ready on Thursday, on Tuesday, what do you think? Can we go riding? Kakati baakwateko ne bajja mu ddwaliro akaseera kaali keetoolodde. That'll be fun as a family. Bajja mu ddwaliro. Last week. Yeah. Balina okulinda omusawo bawulire ekyagenda obagamba. Go see Oriole. Zibadde zibusa omusawo yajja. Hi. Abaaye mugye bali. Okay, let's catch up for a second. Kale kansooke mba nnyonnyola ekiriwo. So they originally thought that my tumor was melanoma. Mu kusooka baali balowooza tuma yange melanoma. Oma. Wabula ne bakizula mu busimanyi seronoma. Pack of rats you discover nesting in your garage. Kwegamba kiringa kera kumakya n'oteeka ettaala mu garagi n'osyako ettaala n'ozula nti waliwo emmese ezibadde awo Do them out. n'oyagala osooka ozigobe. Only reason Kati ate muzigoba first place. nga kirabika ate ezibadde zikuyamba okulya enkuyege. Running through Enkuyege ezibadde zikuliira ennyumba. clear cell sarcoma of the trachea is so rare that it makes me Mbu seronoma I'm glad mbu abeera kwegamba rare. it's important. Ebiseera ebisinga omusisikana muntu omu mu bantu biliyoni nga 3 And the bad. mbu kye yali ayina. This Kati yabagamba nyina amawulire amasuufu ng'ogasseeko n'agandibadde amabi. Oh. Sorry, what's the latter? Kati ago ge mabi story sikitegeera It's good. agajja ge malungi. known case in the world, but it looks like the surgery was successful. Yagamba nti okusiya ku sajjale yabadde successful. Technically, Kati kansa ye yagenze. right direction. Anti bwe tuba tukibalamu I'm gonna need to see. kiba kitegeeza nti kansa ye twamusekudde takyaliwo. Or I'm ready to say that the chance of regression has dropped exponentially. Era ng'agamba nti kyanseeza okuba nga kansa asobola okudda. Best. Tukitwale nti already kyo tukirwanyeeko. Mbu kali akazimba bagenda okazuula. Nga akazimba akaliwo already yalina mu ekirwadde munda. Nga kali akazimba kalinga akakutte ekirwadde ekyamuli munda. Naye basobola okugezaako okufuna engeri gye bakikwasaganya. Era bagamba kansa essaawa zino bamusambye ngeri emu oba endala. Yajja nga takikkiriza. N'asooka atuuka erudda agamba mawulire masuufu lwakubanga ebiseera bisinga bagambira ku percentage. Basobola okugamba nti okusinziira ku results oba test tukoze kiraga nti at least 90%. Kansa tumulwanyeeko. Naye tekitegeeza mbu 10% ziri ezisigaddeyo tasobola kudda. Sorry, I was just leaving. I heard your good news. Kakani agenda okuzza amaaso ng'alengera omusawo ono. Well, there's a Omusawo n'agamba nawulidde amawulire g'amalungi munnange. percent chance it comes back. Bagambye ekyanseeza okuba nga asobola okudda naye Is that you asking for an opinion? mbadde ngenda kusaba onsonyiwe. Yali amweyisiako mu ngeri nkambwe. N'amusaba tule bali boogeremu.
kimanyi nali mukambwe gy'oli Look, ekiriwo I'm sorry. ngenda kusaba onsonyiwe I know this might not seem much to you. kimanyi kyo kiyinza okuba nga si kikulu nnyo gy'eri kwegamba kwetonda na biki The only reason I said those things, ensonga lwaki nagamba ebigambo bye nagamba way worse things come from lwa nsonga nze ndabidde ddala ng'ebintu bibi nnyo abantu babeera mu mbeera wano embi nga ne woba ogambye eki ne woba oyogedde ki position has to not only look after your own recovery, but era ng'agamba nti omuntu kwegamba ali mu kifo kye watching your loved. yali teteekeddwa kgenda maaso nakubanga The irony is that I work so hard to keep people alive ekinuma kiri kimu kyokka nti ntobanga bwe nsobola okukoma abantu basigale nga balamu for it. naye ate ne batuuka essira ne bannenya ku lwekyo You okay? simanyi oli bulungi genda okuzza amaaso ng'akaaba amugambye omuntu kati abeera mu positioni yo Of my ship, aba asobola ogezaako okitegeera kiba kirungi alisa abasigadde aba alwana nga bw'asobola abasigadde bonna baba batunuulidde ye muntu wabwe butagenda oh come on, leka naawe my cat. mbwe simanyi ebbanga lino lyonna lyamaze ng'agenda maaso n'okukola kapa ye eri yekka ntagifunira kadde It's adorable. bw'ogiraba simbi kapa nnungi kakasi My dad went. kitange I'm so sorry. kitange munaye yafudde That comes after your cat being alone. ekyo kyatuusewo oluvannyuma nga kapa ye eri yokka Right? Yeah. ono naye abadde alina kitaawe naye nga kitaawe mulwadde wa kansa era ng'abadde ku bujjanjabi akaseera akeetoolodde wabula ekikwasa ennaku kiri nti afudde munnange For all of your help. baabo Thank you for busting my ass. gamba ngenda kwebaza kubanga munnange But you, n'engeri gy'obadde onnemerako so curly. Good job. What's your take on landing? yamwebaza kimu n'amugamba nti kyendabye kyekimu kyokka nti oli muntu wanjawulo Looks like a tudde eri instructor kids. limugeza babagamba babongeremu amaanyi baleme kuva embeeya baleme kugira And onaze after a few months, I was ready to start training. onagamba nti oluvannyuma lw'emyezi emitono nga maze okubeera muri recovery I give kyebeka nali mwetegefu okusobola okgenda mu training I was instructor yatuula ebbali n'amugamba ngenda sooka nkwetondere munnange known you as kubanga jjuka yamusyako pressure nga tannaba kutegeera mukazi wattu bizibu by'alina Hey, remember that thing you said after I made a lead? ojjukira ekigambo kye wangamba nga maze otuuka ku elite funerals. I remember. mbijjukira bye nagamba Not letting emotions rule your life. kye nali ngezaako okugamba mu kyo lwankubadde nayita eyo nali ngezaako okugamba tokkirizanga emotions ogezaako okuba nga zikoononera life ebiseera ebisinga weekanga nga abantu mu kifo ky'okulowoosyawo obwongo balowoosya wano ku mutima Well, apparently I'm 1 in 3.5 billion. nambuuza nti kati gwe saamanya nti olina ekirwadde namugamba okusya condition gye nnina kiraga nti alisi ndi omu kwega billions 3 mu buwumbi 3 ndi omu ayinza okuba nga alina condition eyo kati njaga tugende ku training abaana bamulaba nga yeesibye akavuweera ng'ajoginga yajja kazi wattu agira n'awulira nga ha Yeah. oli sede kono ndi sede Soon, mu bwangu like a pig. ogenda tandika otuuyana wenna obeere nga bw'onoolaba ipushamu kale tugende yangwa You look like a Batman villain. bwe batyo ne basooka bajjaako baabali kakendo nga wayisewo akaseera atwadde erudda yalina ekitaawe nga balina gye bava bajja bawaya baba bagenda ne basikana dokita why To meet Mr. Bowman. He's one. njagala osikane Mr. Bowman And also the Senior official at the National. oyo sebo senior officer wa National Hockey League My wife and I love your video. mukazi wange nange twagala nnyo obutambi bw'obupostinga ku Facebook The NHL would like to offer you tubadde twagala ogenda tuwa season ticket a chance eza hockey national anthem at njagala muwa omukisa abe ng'ayimba national anthem nga tuggulawo ekyo ate abadde takisuubira kibadde bagenda okugamba muwala we Friends. babadde balabanga obutambi bwe buno obw'okuyimba bwabadde atera okuteekayo ku YouTube kakendo bamuyita mukazi wattu agamba nti bulijjo ayimbira famire ng'ogasseeko n'abanywanyi n'essaawa zino agenda kuyimba mu maaso g'eggwanga ku TV wulira afunyemu n'okutya yajja bulambalamba mu kaseera kano kennyini n'akwatirwa asobole okwolekera gye baali bamuyise gy'agenda okuyimbira She was diagnosed with an extremely rare trachea yatuuka erudda 13, but that has not stopped her from performing for us tonight. Please join me in welcoming Carmen Anderson.
Kyava asooka akwata bulungi nnyo akazindaalo n'atandika okugenda maaso n'okukolobya oluyimba lw'eggwanga nga namungi w'omuntu yenna waali era nga bamuwuliriza eddoboozi lye bambi. Bantu abamu Katonda aba yabakola nga yabawa munnange. Gwolaba oyo bakamulongoosa emimiro naye asobola okuyimba bw'atyo. And free from far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee. God, keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand Katonda wange. on guard. Ddoboozi sebo lyali ssufu. Ndulu yatandika ovuga. Abaana baakubakere nga bagamba kweri. Wow! Kyali kizibu kukkiriza mu kaseera ako. Carly! Waaye gwe Carrie. Door, please! Ngenda kusaba osooka ogenda olaba ani akonkona ku mulyango. Ngulewo oluggi. Yakwata kuba gy'asooka alaba ani abadde akonkona. Genda okugulawo oluggi gwe yalengera ono gwe yali yeegobako bambi yazze. What are you doing here? Kiki ky'okola wano? Sorry, Carly. Carrie. I was never afraid of you or Munaye sityanga kwata kuba okwanjula eri famire yange. I was embarrassed in my own family. Nali ntya famire yange nti nnyinza oswala gy'oli. Really loud, my grandparents. Nze gwolaba nnyina bajjajja bange tebamanyina luzungu, famire yange bawoggana okamala. Kiri nti Overwhelm you. nali saagala kukooya. Bambi. Kyava asimbira waali. You Gwe, and me and you were meant to be together. nze naawe kimanyi tuteekeddwa kubeera fembi. Since I was too scared. Kusira ti nali mu kutya. My family. Nasazeewo famire yange njeetikke. Not my family. Famire yange yonna nagyetisse nasazeewo njeetikke njireete. Maama. Katonda wange. Yali tasobola kikkiriza. Muzaatu famire yagyetisse n'agireeta yonna. Basobole osiikana famire ya muwala gw'ayagala. Ekyali wano. Wabula akasiya bambi kaali kalungi. Famire zombi nga zitudde bali mu kulya, bali mu kunyumirwa. Agenda okulya bw'ati yawulira nga bitadde mu kamwa tabitegedde. Owaayi gwe sole kiga. Katonda wange yisaamu ne bali balye. Yamutunuulira nga takikkiriza. Mu kaseera kano nga wayiseewo ebbanga. Kazi wadde atandise okuddamu nateera. Yali azeemu mpola mpola. Era buli kimu ng'atandise okikwasaganya mu ngeri y'enjawulo. Azeemu okola ekyo ekintu kyasingira ddala okwagala ku mutima gwe. Naye obuzibu bwakuweekeera. Omuka gukyamuwa obuzibu bambi. Newankubadde yajjanjabwa naye bamusimba obugalo naye akyalina obuzibu kwegamba tamanyi ate gye kiva. Are you kidding? I suck now. That was embarrassing. Okikoze bulungi ko nedalika naawe sikikoze bulungi enswazi kwegamba nswadde na ku nswazi. What you did was very... Yeah. Bamugamba kyokoze tekibadde kyambwa totya. I'm very proud of you, Carly. Ndi musanyufu era nkwenyumiriza mwana gwe. Tomatoes. This was your greatest achievement. Era ng'agamba nti ng'ovudde ku byaki oba oleese omudaali oba togulese. Kino kyonna ky'oli mu kitwale nti ye greatest achievement yo. Era kyagala oddaawo otandike kweraliikirira oba ki oba ki. Anti weebale.
kati bamuyisaawo ne bamukomyawo erudda basooke bamwekebejje nateera basalawo badde bamuyisemu kombyuma badde bamwekebejje balabe ki ekyali kiganye mu kaseera ako. Hey, why don't we grab some Thai on the way home? Yeah, no, I could That'd be definitely nice. go for some Thai. No, Sammy hates Thai. Come on, have you ever had the pineapple fried rice from Happy Town? baali batudde wano balinda Really good. bamaze ogezaako kumuyisa mu kyuma baagala balabe gwe Ow, okay, what was that? kati ate akanusu kabadde kaki Hey, let's get pizza or something. tugende tufune ka pizza bannange What is it with you and the dimes? ye kiki ekikuliko naawe She threw a dime at her dad when she was about 6 to get his attention. ebiseera ebisinga bwe yali alina emyaka 6 yatandikira ng'ossuuli okanyugira kitaawo akanusu ng'ayagala afuna attention zibadde ziri busya omusawo yakomawo nateera kyava sooka zaawo akagi kakino baalinda bawulire ki kyabagamba wabula yadda feesi ekyuse bonna baafuna okutya kusya ku mawulire ge baamuwa bambi wuliriza It's spread to my lungs. yagamba nti okusiriza ku mawulire ge baamuwa baamugamba nti kansa ayiseewo butereevu paka wansi mawugwege ge mawulire ge baamuwa mukazi wattu n'awulira nga ha kati ate ebyo mawugwe bo baati basobola kukola kintu kyonna abo baba balina jasi kuteeka buteesi ku painkiller waba atuuse mawugwe baba tebalina kyakola kubanga sigamba nti oba erimu baalijjemu simanyi oba maama yakwata ekuba najja n'asiika na muwala we era bwe batyo ne badde bali ku kitanda kwe kutandika okuba nga amuyimbira obuyimba obw'ekimpowooze obumu ku buyimba mukazi wattu bwe yatanga okuyimba napostinga ku YouTube gano kuluna amawulire ge baamuwa oba ge baabawa gaali mazibu ebiseera ebisinga kansa bw'ajja wano mu mibiro oba bw'afubutuka ku mutima lubeera lutalo lwennyini okusobola ogezaako mulwanisa nakakana bifo nga tanaba kulya bitundu birala abantu gana ne tukaaba akawuka ka mukenenya naye ku nsi ya Katonda ekirwadde ekiyitibwa kansa kirwadde kibi nnyo kamala kirwadde kya ttabbo kamala kyo kiri kiba kizze kumalawo kwegaba byonna sigamba nti waliwo kyoyinza okwenyumirizaamu ni waliwo ekitakuwakadde waliwo ekikutwala kwegamba n'ogendera mu bulumi luli yatuuka ebbali n'agamba nakyati kuyagala okukamala goge mazima nkuyagala munnange era bwatu yamwetika asobole ogezaako mwolekeza gy'alina okwebaka oba gy'alina ossula yajja amwetisse bulambalamba bambi baatuuka ebbali ne kasooka kamutunuulira nako ne kamwanukula olwali ne kamugamba nange nkuyagala munnange njaga osimanyi nti nkuyagala kayisawo n'akateeka erudda Sophie told me. kali agamba Sophie oli naasi yamugamba nti yayogera ne kitaawe nga kitaawe ali kundiri n'amugamba nti awandikire ebbaluwa ng'agiwandikira kansa kwegamba kansa mumanyise bw'awulira kati nange bangambye ngiwandiike egamba bweti Fuck you, cancer. weegire kansa naawe kakati munasonyiwa okubanga nkireese bwe ntyo Although I think it is totally accurate. amazima gali nti kale mbadde mukamwe newankubadde kale kibadde kyetaagisa To look at it from a different perspective. njagala isugezeeko kirabira mu ngeri endala baluwa eri bweti Charlie, anti bampita kali I'm cancer. kansa yawandika ebbaluwa ng'agiwandikira kali amugamba kali nze bampita kansa What's up? sole ekyogamba ki munnange Enjoying the weather? embeera y'obudde oginyumirwa Just kidding. jasi kale bye tubiteeka ebbali ndi mu kusaaga I can't talk. tisobola kwogera gy'oli kari You can't see me. tosobola kundaba kansa yayogera mulimu I don't have any thoughts. tosobola wadde okulowooza ku nze I just start growing inside me. natandika okukula nga nkulira mu ggwe And the more I grow, ate gyenkomogenda maaso n'okula I die. kiba kitegeeza mba nkulyawo
Basically, I'm like a really neat. Amazima gali nti tugambe nti ninga munywanyi yeetaaga ali mbwetaavu. I'm not your friend. Naye ate kyewuunyisa siri munywanyi wo. I don't care about you or. Nze sifaayo ku gwe okusinziira ku ngeri gye nkulyamu wadde abaagalwa abo. Wait for the right conditions to try and exist. Just ebiseera ebisinga mba nnoonya conditions entuufu nsobole okubaawo. Ebiseera ebisinga abamu banzija mu microwaves, abamu banzija mu gaasi, abamu banzija mu byakulya. Maybe even just got unlucky. Oba osanga abamu babaamu n'ebisiraani ne mbakuliramu. Was all I needed. Nze kye nali neetaaga kwegamba ekisooka kye mba njagala. Thanks for the ecosystem, dude. Weebalegezaako kumbeererawo munnange. Love cancer. Njagala kansa onjagale. Kwegamba kansa mbu yawandiika ebbaluwa agiwandikira Kali. Bw'owuliriza ebigambo by'adawandiise. Competition, the area where you got your scores is called the kiss. Yagamba nti omanyi kati ffe abatera okusikeetinga bwe baba bagenda okuwa makisi waliwo woogenda maaso ne weetoololera ne weekanyuga ekyo bakiyita kiss and cry. Times you're in it. Yagamba kati nakisuula nti ebiseera ebisinga tekyesigama kwegamba ngeri gy'oba okikozeemu era nga tekyesigama mirundi emeka gy'omala ng'oze mu bokisi oba ki. Wabula ono yamusimba kaddole ennaku zino aseka. Manyi ku nsi ya Katonda abatera okukola ku balwadde ba kansa balaba ennaku ku nsi ya Katonda. Yajjukirangako kiwamugamba treat funerals like triumphs kwegamba ennyimbe muzitwale nga. Kino kiraga nti obulamu bujjudde ebiseera. Waliwo ebiseera woogambira nti kati kaseera kakumwenya gwe kennyini n'okeerondera akaseera n'omwenya kubanga teri abagenda kakuwa. Let's be real, do I wish I was at school? Muyinza okumbuuza oba nandiyagadde okubeera ku ssomero butereevu. Do I wish I could be training every day? Nandiyagadde osaba okuba nga ntraininga buli lunaku butereevu. Naye years have taught me so much. Emyaka gino ebiri egyetoolodde mu bulwadde bwe mbaddemu binjigiriza nnyo. The cancer inside of me is a killer. Nti siganyi kale kansa ndimu nze simukkiriza kubeera mutemu. Kale newankubadde mutemu naye ebiseera ebisinga ffe tusobola okukola okusalawo. Tekitegeeza nti bw'oba otegedde ekirwadde ng'ekyo kize kisobola okujjako eddembe lyo lyonna. Nze kati ekyo nkitwala nti eyo triumph yange kwegamba wensitulira omukono mbwengula nendaga oba kitwandiise okuwaga kwange. Tetuganyi kansa ayinza okuba nga kwali kaaba kwange naye nga si ze makisi zokka ze nali ndubiridde oba ze nafuna. Si ze zokka makisi ze nafuna. Mulimu ebintu bingi bye nafuna mu kaseera kano bannange. Yagamba essaawa zino ayinza okunzijja ku bino byonna byemulengera. Naye ate era yanzijukiza nti nnyina kyendeseewo sigenze bugenzi bwe ntyo. Kyandaga era nali neetooloddwa abanjagala, nali neetooloddwa omukwano. N'agambye bino baashyako ebyo ebyaliyo. Baashyako ebyo ebyaliyo. Bye byali ebigambo bye mbufunze. Mu kaseera kano balina gye bagenda okwatikuba otambulirako. No problem. Anti webale Mr. John ko tewali tabu nze wendi nsobola okukola kyodda. Bamuleetera ne kakyayi. If you want to take the truck. Bw'oba oyagala okukozesa emmotoka tewali tamusobola okukozesa emmotoka. Emmotoka tetugyetaaga gisigaze emmotoka yo. N'onsonyiwa. Naye kano kandekere ngenda katwala. Nabagambye emisinde gya Zuba nayo temugyerabira emisinde gya Zu. Emisinde gya Zu tujja kubeera wali eri ekkololo. Nabagamba kyonna ekigenda ova mu misinde gya Zu twagalagezaako okuba nga tukiteekateeka okubudaabuda ebisolo ebiri mu Zu ku lw'abaana baffe bazzukulu baffe n'ebisya by'omu maaso. So kati mbasaba yonna gye muli banaye mujjumbire. Jasi genda kwewandiisa ssente ntono nnyo kutandikira ku mitwalo 2. Mutwale n'abaana. Wagenda kubayo ebintu bingi ebikujjuko bingi n'ebirala. Baakwateko basobole okweyongerayo. Mukazi watu yasimba bba wakafumito. Kaseera kano bambi kanako kamala. Bwe batyo bajja. Oli mwetegefu kono butereevu ndi mwetegefu. Bajja batambulira kwa isi. Ona atintima kankana. Lwaki otya?
better than this. olaba ndowooza kati Alicia osobola okikwasaganya n'okusinga luli. You'll stop eventually. Anti okuyimirako nojja tuuka oyimirire. You're always making me look bad. Yagamba nti wootali nja kubeera nga ndabika bubi. You look good to me. Naye ate kikusaidia nga ondabikira bulungi bwe kagambako. Saying one thing. Okujjako weerabira ekintu kimu kye twateesako n'onsuubiza. Ekya. Wansuubiza nti ojja kubeera ng'omwenya. Togenda kubeera bubeezi bw'otyo. Wansuubiza nti ogenda kubeera ng'omwenya. Yakwateko bonaamunyweza. Always smile. Anti nange kyenkusaba omwenyenga. Tozikiza. Always smile. Katonda watu. Bwe batyo nga bamaliriza. Yamukwata ku mukono bajje basobola okweyongerayo. Baabo. Era bwe batyo ne bakkirira. Njagala obulize ebigambo ebiddako waneeno. I'm not sure if you've ever heard the name. Onagamba sika kashoba mwali mulide kulinnya liyitibwa Carl Harrison. At the age of 17. Wabula bagamba nti ku myaka 17 mukazi watu yafuna ekirwadde kya kansa kino. But he's kind of living. Era bwe yaweza emyaka 19 mukazi watu n'afa. Yafa awezezza emyaka 19. I found out, as I'm sure you may already know, Carly passed away. Era ng'agamba nti essaawa zino ye musaatu yagezaako kinoonyerezako asobole ogezaako manya ebyali bikwatagana ku mwana naye ekyennaku nti yafa. Era nga kye basinga okumwewuunyako nti yasigala ali positive newankubadde yalina ekirwadde kya kansa. And she determined not to let cancer win. Ye yagaana kansa okuba nga amuwangula mu mutima. It didn't win. Newankubadde kale yamujja ku nsi naye ate teyamuwangula mu mutima. Her mother, her older sister. Era ng'essaawa ze twaga tutuuse obubaka buno eri baganda be bazadde be ng'ogasseko n'abo abaali bamwetodde mu kaseera ako akazibu ak'emyaka 2. Lengera. Wano nga bagamba nti paka olwaliro famire ya Kali bakyagenda maaso n'okuzuula obunusu bwe yakanyuganga mu bifo mu nnyumba ebyenjawulo bye baba tebakkiriza. Ono gw'olengera mukazi watu bwe yali afaanana owaddala bwe kati bwe kaali kafaanana bambi kannyabo kaali kawala kato myaka 17 egy'obukulu kafa kalina emyaka 19. Katonda wange. Naye bambi yeene wankubadde yalina ebirwadde bya kansi abeeranga musanyufu. Era akaseera bwe kayimbira oluyimba lw'eggwanga bw'ati bwe yali afaanana. Owaddala bw'ati bwe yali afaanana bwe yafiira. Kakeno Carl Harrison yono mpozi ng'ogasseko ne Sarah Fisher abadde akuzannyira ka sinema. Baali banywanyi nga bw'okiwulira baali ba mukwano bambi. Ke kali koolengera kannyabo bambi. Myaka 19 egy'obukulu kwe kafiira. Ninga mazima kali katandise n'ogezaako situla obulamu bwako. Kussa ku byakaali kakola. Bwe kati bwe kaali kafaanana. Wano nga bagamba Carly's Angel is a foundation created in Carly's honor. It is dedicated to helping sick children and their families manage complicated and costly health care issues. Bamukolerawo ka foundation akokuba nga kasobola ogezaako okudduukirira abo balina ebirwadde ebitategeerekeka ebyettabbo kamala. Buterevu ne kabaka n'asimbiro kagala ngenda sya mukama bankomire mweraba.